Kooti ensukkulumu olwaleero ezzeemu okuwulira emisango Mbabazi omu ku bavuga ku kifo bwa pulezidenti ng'awakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni. Mbabazi yawabira Pulezidenti Museveni akakiiko k'ebyokulonda n'essaawaleza wa gavumenti emisango egy'okubba obulolo etandise essaawa zikunukkiriza mu nnya n'ekitundu ez'okumakya era ng'abalamuzi omwenda abuulira omusango ne bakulemeddwamu Ssaabalamuzi Akuteekateeka. Bapuliida boddo olwawabirwa banenyeza bapuliida ba Mbabazi olw'okulimba kooti bwe bagitegeeza nti abamu ku bantu baabwe balina okuwa obujulizi bwe bakwatibwa ne bagalirwa ekireka. And I must state that no person is held at any facility, Kireka, Narufenya, or anywhere. Well, he's saying they've been released. Huh? He's saying they have been released, so if you check this... Era bategeeza kooti nti n'okumenya ofiisi zaabwe bakyekoledde okusobola okufuna okusaasirwa eri abantu n'okulaba ng'okuwulira omusango guno kutambula kasoobo. Era bongeddeko nti tebaweebwa ebimu ku biwandiiko bye baali balina okuweebwa yadde nga bali basuubiza okubiwayo ku bbalaza. Petitioner has not served a copy of the amended petition and the additional affidavit. It is our submission that the petitioner is not serious in the manner he is conducting his petition. Mukuuza ku bannamateeka ba Mbabazi beebazizza ssabaliza wa gavumenti okuyamba abantu baabwe abaali bakwatiddwa nga kati baateebwa. Those who were arrested were transferred from Kireka, taken to Jinja police station and Narufenya police station. On Tuesday, my lords, those witnesses of ours were actually released. Ssaabalamuzi ataddemu ku bapuliida ba Mbabazi ku nninga annyonnyola kkooti lwaki ebimu ku biwandiiko bye baali balina okuwaayo ku mmani tebaabiwaayo ate nga beekwase kumenya ofiisi zaabwe mu kiro ekyakesisa olunaku olw'eggulo. Now the question is, where are these affidavits and why have you not complied with the directive of court? So I'm surprised that they were not served that day. But I did instruct one of my colleagues to serve them. So really it's not an explanation to the court. You should be able to explain to your petitioner why you are messing up his petition. Because really that's what it is. My lord, we apologize. Wano batulidde dakiika 45 kkooti n'ewummulamu essaawa endala nnamba okusobozesa bannamateeka b'enjuyi zombi okukkiriziganya ku bujulizi bwe banaatambulirako. Oluvannyuma kkooti ezzeemu okutuula era no bapuliida b'enjuyi zombi bawaddeyo ensonga ezibakkiriziganyizaaku ng'ezimu mu zo kwe kukkiriza nti okulonda kwaliwo era Pulezidenti Museveni n'alangirirwa nga 2 omwezi ogwokubiri. Oluvannyuma bapuliida ba Mbabazi bakulemeddwamu Muhammad Mbabazi bawaddeyo okusaba kwabwe ku nsonga 3 zaadde baagala kkooti eno okusalawo egoye nga tebannagenda mu maaso n'okuwulira omusango gwonna. Ku zino kubaddeko okusaba kkooti ekkiriziganye nabo nti okwanguza Pulezidenti Museveni n'obululu bwe yafuna tebumanyiddwa gye bwava. Ensonga endala ebadde nti akakiiko k'ebyokulonda tekalaga bululu gye bwava n'okuddamu okuwala obululu mu disitulikiti 42 kukkirizibwe nga kkooti tennaba kuwulira mpawa yaabwe mu bujjuvu. Wano abalamuzi beekubye obwama mu ngeri y'okwebuuza era oluvannyuma bagobye okusaba kwabwe ne bategeeza nga byonna bye beebulugunyako birabikira mu mpaba yaabwe empya. Are sufficient for the determination of the petition for a court. The issues suggested by counsel for the petitioner are well covered within the agreed issues. Court is of the view that the agreed issues will enable court to inquire appropriately into the petition. Accordingly, court endorses the agreed issues as agreed by both sides. Abalamuzi balagidde akakiiko k'ebyokulonda kakuŋŋaanye declaration forms zonna okuva mu bitundu gye baalondera abazibu ba bapuliida ba Mbabazi. Much obliged. But this is now a matter of what the law requires have been done. Abalamuzi era balagidde bapuliida ba Mbabazi okulekera okujja kkooti ku mulamwa buli lutuula era balagira okuwaayo obujulizi bwonna. The document should be the exact document that has been filed in court. Don't amend electronically what you haven't filed. Surely. So we are not going to have this type of thing. Yes. My lord, I'm sorry about that. But so I think by close of business today, we normally close office at 5 o'clock. We can bear it up to 6 o'clock. Ssaabalamuzi Akuteekateeka wano alagidde nti enjuyi zonna zaakuwayo obujulizi obwetaagisa awatali kwebuzaabuza. Time permitting, we'll have the last day for submission of each case.
thereafter the court will go into the harder work. Kyokka kkooti eddamu okutuula ku Lwomukago okuwulira okusaba kw'abasomesa b'e Makerere babakkirizibwa okwegatta ku musango guno nga bwe baasabye olunaku olw'eggulo. We will consider these applications. We have directed the registrar to serve all the parties, and we'll meet here on Saturday, 10 o'clock. Joseph Setimba ne Mathias Lukunde bakusakidde eggulu ino ku lwa Bukedde TV.